byonna tuyinza okubyogera era byonna tuyinza okubitunuulira, naye kyabulabe nnyo okulaba n'otayiga, kyabulabe nnyo okuwa ekitabo n'otakisoma, ate nga bwe bulamu bwe tukola ki, bwe bulamu bwe tulimu. Ebintu ebimu tulemenga kubiraba, tukome kubyogerako, tubirekaawo. Ebintu ebimu bw'obaka Katonda bw'ayisaamu eddoboozi ly'okututegeeza. Buli lwe weebuuza nti gundi abadde omuntu afudde atya, muli nkitwala nti nange bwe bali yeebuuza. Muli nkitwala nti nange bwe bali yeebuuza. Ebimu ku bijja mu bulamu bwaffe tulemenga kubyogerako bwogezi, bituwenga kyakuyiga. Tulina okubuuza ekibuuzo nti Mukama bw'aliba nange annonye, naagenda ntya? Mukama bw'aliba nga annonye, ensi erinjogerako biki? Ensi byegenda okwogerako, akatabo obuvunaanyizibwa bw'okawandiika, byebyo by'oli mu kukola olwaleero. By'oli mu kukola olwaleero, obulamu bwe weeyisaamu olwaleero, ensi weegenda okunonera. Kituwadde kyakuyiga. Katonda takuba ng'ombe ng'atunona, nga bw'ataakuba ng'ombe ng'atuleeta. Tetwamanya bwe twajja, tetugenda kumanya bwe tugenda kugenda. Tetwateekerateekera majja gaffe, naye tuteekereteekera amagenda gaffe, kubanga tulina okugenda. Tuleme kuvanga ku nnyimbe nga tuziise bannaffe tugambe nti tumutaddeyo. Twebuuze nti bwe banaaba nange banteekayo, biki ebigenda okunjogerwa? Ebintu bye bawooza nti omufu bw'aba afudde aba agenze, ebisigadde ebyensi tebikwatako, bikwatako. Olese famire. Abaana bange naabaleka nti, mukyala wange naamuleka nti, omwami wange naamuleka ntya? Amazima amatuufu tugenda. Olw'ensonga tubalabyeko nga bagenda. Era batulaze nti ne ku myaka gye tuliko eriyo abafa. N'abatusinga obuto batulazeeko nti n'abamaze okukola ebintu byonna bagenda. Mukwano, kozesa olwaleero kubanga lw'olina. Bwe kuba kusanyuka sanyukamu olwaleero kubanga lw'olina. Tolinza nkya tomanyi oba onaabaawo. Amasanyu bw'oba wakugafuna gafune. Obuvunaanyizibwa oba wakubukola kuzimbira abaana kayumba, kuweerera baana, kuteekateeka kaseerako, bikola olwaleero kubanga lw'olina. Waliwo ebigambo ebisinga okunnuma ne binkwata ku mutima era binneeraliikiriza. Ebigambo bikale abadde yakamaliriza akayumba ke, abadde yakagula akamotoka ke, abadde yakasetinga bizinensi ye ng'etandise okumuwa essanyu, Katonda wamuyitidde. Abadde yakafuna akalimu bakamuwa obwa manager, bw'atyo bwagenze. Mukama tukusaba otuweeyo akabanga, tuyize, tweteeketeeke. Waakiri tuleke obwana bwaffe nga bukuzeemu. Kiruma business okubanga wakagisaawo 5 years, 6 years, 7 years, ng'etandise okuwooma. Nga tonnamanya na bwe mba nfudde, mwana kigwe nsobola ogirekamu n'agiddukanya n'ofa. Amazima amatuufu si bugamba nti njogera bubi, naye kyabulyaza amaanyi. Katonda okutujja mu bulamu nga tetulina kaana keetengeredde, waakiri kusigala nga katambuza ligase yaffe. Ffenna ly'ekkubo. Tetumanyidde
naye ekituufu kiri nti tulina. Kale tesobola kusuka kwalo tubadde ne Dr. Sam Kazibwe tujja mufuna olwokutaano lwa sabbiiti eno tubadde naye ku balaza naye olwokutaano lwa sabbiiti eno tugenda kubeera naye okusobola okulaba ng'ate twongera okuttaanya ensonga enkulu okwetola ensi yonna. Ayi Katonda kuma maaso moja.